Export TV to the world. Omuyimbi omu yayimba n'agamba nti akwagaliza ekkomera ddala akwagaliza ntaana. Oba oli awo abasinga ababiwulira eyo mulowooza nti oba yayimbye buyimbi. Naye bagamba nga tekinnatuuka wo tomanya nti kiri siriyasi. Oli agamba zirinda bulwange tawa musibe emmere. Amanya nze omwana Soda. Tuli ne Abeno Export TV, tuli ku mutimbagano. YouTube yeno channel yaffe eno yennyini. Ngenda kusaba mukwano nga tetunnagenda wala nnyo. Nga tunnakwata olaba wali ekide subscription button soko subscribing then omala following kuba twakatandika kati ene badde nga revival kuddizibwa bujja tugenda susumulula tugenda bapiika waaka mu abana amanya kyemunaatuwa gye buddaka omaaso. So subscribing ate no story mbadde nkusaba ogikomenting ate ogisharinge kuba ngenda ginyumya leero wonna awaddako nja kuba mbuuza basibe bannange experience y'ekkomera nze nyinza obutabanyumiza eyange kandinyumya wano ku Export TV. So beerako tusimbule. Fena twamanya nti ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno gwennyini ogw'ekkumi omukunja atasera yakwatibwa. Emboozi abasinga twagitegeera oba oli awo tewaliiwo bwe budde ogitegere. Yakwatibwa ssaawa zaalinga 5 ez'okumakya n'atwalibwa ku poliisi y'e Nateete nga yakwatibwa ne munne bamuyita Kenzojje icon w'ebitege. Kati bwe bamukwata olunaku lwe bamukwata lwennyini still nali Jinja ali ne munywanyi Abe twali Jinja eyo kuba abatera otwegendereza nnyo Monday ne Friday it's a must tubeera mu kibuga Jinja nga tulina emirimu emirala gye tukwasaganya n'emikwano gyaffe egiri eyo. Ne bamukwata ne ndaba ka video badde ne ku live saaliko kuba obudde bwa live ne process bamukwatira bwe budde ate bwe tubeera ku mpewo eri kuba program gye tubeerako ejjinja etandika ssaawa 4 mukunja bamutwala ssaawa 5 kitegeeza obudde ffe twali off nga tufollowing nsonga ndala. So mukunja bamukwata waliwo munywanyi wange yampereza akatambi nenkakuwa ku Export TV ne tukomawo mu kkubo ne tutuuka wano e Kampala ati oli munywanyi waffe nga tulina okukuba ku masimu ne tukubako ku ganjano ame nga bw'agiyita tutegeere munywanyi ogubadde n'atugamba badde nga sinaba natuuka waliwo omukyala eyankubira essimu n'agamba Soda banno mbakutte. N'agamba obakutte okutte bameka? N'agamba nkutte aba babiri. N'agamba mbakutte ne mbateekawo ku poliisi ne recording nzirina gwazaagala enamba yaffe eri wansi awo eri 0770944266 eya Expo. Eno tuwe bakadde baffe aba El Shaddai osobola obbawagira ne babakonako ku nnamba yaabwe ne basobola okuba nga bakutuusako services ennungi batambuza ssente ozeetoolooza ensi eno yonna. So bakubireko ozijja Uganda ozeetoolooza nsi ozijja mu nsi ez'enjawulo ozireeta mu Uganda beekwate mwabwe South Africa emigaso njolo weekwata El Shaddai. Munnange nga nkubirako nga ngamba banno nabasibye konze wabasibye kyannuma of course kubanga complainant ne suspect bonna mikwano gyange. Nagamba munnaye banno mbasibye ne mugamba nanyumiza process nga bwebadde twaba trackinga miki byonna kwe kubakwata olunaku lw'akawungeezi mbeetagako ssente basasulire ebintu byange. Ngamba ine ebigambo mbyogera kuba nali birecordinga tegumuli kuwaayiriza. Ne mugamba kale nambuuza ng'amaliriza nagamba ne Soda mbakolere ki? Ne mugamba obakolere ki? N'ensekawo. Nagamba okay era nkitegedde tosobola bbawaayo kuba bakyaliyo. Ne biggwa ne mugamba kati koobasibye kuba yali yansuubizaako before. Nagamba Soda agenda kukola interview nga maze osiba mukwano gwo omukunja atasera. Nagamba okay. Ne mugamba kati interview tugikole ssaawa mmeka? Nagamba interview tugenda gikola ssaawa 8 obwadde following day kuba eri twavaayo yali Monday nga interview tulina gikola olwakubiri ssaawa 8. Ne kati nga bumanyi mukunja kyali waffe ku lwokubiri nalina okkeera ngende tulabe enteekateeka we ziyimiridde genda mukyalirako ku poliisi gye yali n'okulaba enteekateeka zali zitambula ku ganjano ame amakaage. Nenkeera ku makya nesitula bukolokolo nengendayo ngendo tuukayo nga tebangamba obuvunaanyizibwa nina kwetikka bungi nga nze alina obbeerawo wakati nina owuliziganya abali eno ki ekigenda mu maaso
ninowuliza by the saakera kufango ninagamba manya kugundi kuganja no nagamba kansoke ngende ku police ndabe kyali wange buyasuze nesitwa ningenda ku police natete natuka saa zalinga 5 ez'okumakya nenyingira nemulabako namulabako nemubuuzaako nanyumiza story nga bwejjali nenga story terina nnyo njawulo naki na olwedde omukulu complainant yali anyumiriza nimba nkyali awo Calvin Kanja nakubya nangamba sodo oli ludda nemukamba ndi ku police nangamba topaawo njagala kujja nange nenjagala nzije nga oli nenzija Calvin Kanja najja Calvin Kanja bwatuuka nangamba ntwala kubanza olwedde nali kati olwo omanyi wakatuuka awantu mubaamu okutya okwo tomanyi wawutuukira nenze olwedde nali mmanyi mukunja waali ne omukyala afande yali ku fayiro yaabwe Kayanja ne mu directing ne tugenda ne tutuuka bulungi ne babitunyonyola bulungi Kayanja ne tuvaayo n'agenda n'ayogerako ne mukunja era ne recording still njina simanyi wa abe yagibawadde ala kati yagibawadde omwana oyo bannaake kakati ne twogera ne mukunja Kayanja n'abuuza mukunja kiki kyoyagala nkole ebigambo bya mukunja amuddamu n'amugamba Kayanja Mwebale avumma nina kye nnali nerinnya ndyogedde bw'aba complainant nina kye nnali mumukoleddeko ekirungi mu bulamu bwe bino bigambo bya mukunja ansibe nirwedde osavinga obusibe ne tufuluma ne Kayanja ne tudda ewaka kumbe bannayuganda kabaata abaho beekumye muddo omulimu mbu baagala kusonda kasente kuba mu statement baawuliramu ekyokusasula akasente okusasulira complainant akasente bagenze ku live Calvin yankubidde saa zalinga mu 9:10 awo zetwavayo ku police baide kolosa agenda direct kuganja no ami ne tutandika okwogera ne bannayuganda ne batandika okusonda obusente awo butonotono era abasonda Mwebale abasonda for the first day olwokubiri Mwebale nnyo mwebalire ddala kuba ebigambo kolo byali bingi kuba complainant yagamba saagala sente kati abamu ne mugwamu amaanyi mugamba awo nalaka na comedy balaka bali mu katemba waabwe nabamu ne mutandika n'oliisa kabaata walidde sente kati olunaku lw'olwokubiri olwo lwennyini kati obunayiza ne busukka ajjukira ali eri ku bbeesi wa mukunja bintu kati bitambula bulungi ne bankubira essimu saawa nga 3 gwakiro nti tulina live ey'akabaata tulina okwongera okusondera mukunja sente fenno nga idea yaffe tugamba nti oba complainant yavuddeyo n'agamba nti tayagala sente tuyinza otusindikibwa mu kkooti bwe batusindika mu kkooti bajja tuwa bbeeyi ate bbeeyi tebagikuwanga kale tolinawo leka akasente mulina oteekayo akasente gye mmanyi etasabwa sente ye bondi eweebwa ku police bond naye court bail owaayo akasente okulaga nti todduke tokyome tokola ebikigwe kubanga oba omusingo netugamba naye at least tusonde 1M natambula kiro saawa 4 nenziyambuka emakindye nentuka emakindye nga nkooye neneebaka saawa 6 zennyini ne banza okusantisodo olina okukola live nenkola live abali ku live eyo mwagiraba netwogerako olwekiro bannayuganda basondayo sente awo kuba emisana bali basonze like oba 25 nekiro netusondako nejingira mu mitwalo nga 3 awo omukulu kabaata yafunamu okutaataaganyizibwa nga omanyi balina okukola emirimu emirala n'atakola live ne ku majja ku lwokusatu nenziramu nenkola live abantu emusonda sente netuweza olumwesi emitwalo nga 45 kakati Calvin yankubira buli omu ankubira nogenda ku poliisi tulabe ensonga wegenda mu maaso Calvin yali atufunidde lawyer ninga nakolagana na lawyer okutuuka ali eri ku poliisi nasimbula emakindi essaawa zaali ezinnya nagenda ne bakyali banga nagenda ne mulo awaka twasimbula kugambya no ame twasimbula abantu 3 nze omulala ne yali atuvuga tutuuka ekibuye ne tuwegato omaika ndukuwe lwonna story nga bweri tolina ogenda gisanga sokkalira tutambule njagala ogimanye nakwatwa ntya kyekyankwasa kakati netuukawo ekibuya abamanyiwo nga ku prayer palace netwegattwako omukulu Simple Kira yajja ne musoga mumanyi ku TikTok akola challenge nga nyenya akatwe bwati
Musoga yajja ne mukwano gwe omulala ne tugenda nga sikoodi eweze ne tuuka ku poliisi. Twatuukayo twasangayo Queen Masolo ne tusangayo n'abalala awo mutamanyi ne Hannes ne Tyler n'omulala Jeff mugwe mutamanyi. Twatuukayo nga baagala olaba ku musibe naye mbagamba mujje tugende ne mbakulembera tugenda otuuka ku gundi mwe baali bamusibidde ne bagamba ssaawa tezinnatuuka babalaba kuva ssaawa 7 paka 8 ne tufuluma ebweru ne tutuula nti tulina omulaba. Zaali ziwera mu 6 n'eddakiika 5 ne tugenda. Afande n'agamba ne baana temuyisizaamu yadde n'akatikitiki kuba zaagenda okuwona mu 7 nga tuli mu maaso g'ofiisa nti twagala Mukunja. Ne bafulumya Mukunja twali bangi abo twali ng'abantu 10 nali mayi bajja natugamba ne tulaba Mukunja twasangayo Kabaata mbwedde yatuuseeyo dda ne tulaba Mukunja n'atunnyonnyola ensonga ze n'anyumya ebyo byonna bye mbadde muwulira n'anyumya ne tufuluma ebweru baatuwa eddakiika nga wakati wa 7 ku 10 ne tufuluma ebweru tusanga Saimo aze oyo Saimo bamulemesa omulaba. Saimo bwajja ne tubeera tusooka tukola interviews zaffe ne Kabaata. Kati mu process Shiba yajja nga tugenda kukola live ne Shiba era mu tiimu King Shiba live eyo mwali mugimanyiiko nga ngenda kukola naye live. Kati Calvin yansindikira lawyer nkuba nayogerezeganya ne lawyer nangamba mpaamu essaawa eki nzije era awo we bankwatira awo mu process kuba nali bweru wa kkomera ate bano baali tebammanyi ate munnange nange nali simanyi nti olukwe lw'okunkwata baaluluka kiro nti nange bankwate. Kati nze ndi wali eri neezonzo oba nalinga omufuuyire w'emmindi nzunganzire Shiba atuuse tumaze n'okola program nti tuveewo tugende tumukolereko obaire twali suggestinga muleta nno mu maka gaffe Lugala tukolere wano eno live. Simon atugamba musooke mulindeko muyinza okukola live nebeera sensitive nenyiza Love Mercy musooke mulindeko okukola live nze nsooke njogereko ne Love Mercy ndabe oba nsobola okwogera naye awithdrawing tuteese. Mu process council najja lawyer ne twogera naye nangamba ntwala nensitwa lawyer emukuba mu ruumu 3 lawyer ne bamusindika ku kasenge namba 18 awali afande yakola ku fayiro yaffe. Kati nze nga nyingira munda ndi busy nnyo 7 emirimu nkola ate tuli kuwakyali waffe Mukunja. Of course nga ndi innocent kuba ne lubalumba Love Mercy tetwaliwo. Olunaku olwalina lwa Abel twagenda Iganga lwali lwa Mande Lwakutaano twalina Iganga lwali Lwakutaano bamulumba saalimu. Kati nze nga manyi mu buli ngeri yonna tewali we binkwatirako nga tewali of course tewali twetala. Kati nze ndi ntudde tuli ku mmeeza y'omukyala akola ku musango gwaffe kansa atandise obuuliriza nti nze sindikiguddwano ninawo client wange Mukunja atasera ng'ekiri ebweru kye bannyumiza after nti Love Mercy yayingirawo yajja n'abasirikale baali muleeya bwe baatuuka ne balaba Hannes ne babuuza Hannes soda aliwa jjugira n'obafuluma baleka ebweru ba Hannes bonna saabagamba natambula butambuza okuva ebweru ogenda munda nga ntwala kalooya. Kati Hannes babagamba abadde wano ne tumanyi waalaze ne bakwata Hannes alina kye yaŋŋamba mbu ye yali amanyi bamugambye ntwala awali soda ffe tukute kubeera bamugamba gwe tutuusa awali soda bikapa kaso tutuusa ku soda nga gwe tukuta nga bakwata Hannes. Bwe bakwata Hannes bo baali balowooza nti ngeri mu kkomera gye basibiraani okunja. Kati batambula bati bagenda nze siriyo ote ndi waggulu omu n'ankuba esinnaga soda nno gyawunye dda bagenda kukukwata. Nembuuza ate bagenda kunkwatira ki? Nangamba bagenda kukukwata oba osobola dduka.
ndi ku floor ya kubiri buli wamu waliwo basirikale tulina otandika mbiro mukomeba kubuuza ku poliisi odduka biki bwenzika wansi bwenti okuvaayo bwenti mu lukuubo bwenti nga laavu masi bajjayo bati anizi bamukutte nga laavu masi abagamba yooyo kati nze laavu masi olwamula ne mubuuza nako ne mugamba laavu masi oli otya nangamba gyendi tagaana kuddamu nangamba gyendi kati bweyanziramu gyendi n'akyuka nagamba n'abasirikale n'oyo yaliko kubankuba wennako mategeero n'abagamba yaliko kubankuba nindowooza nno kusaagirira ko bo twambuke ne twambuka ne tutuuka complainant n'agamba oyo yaliko kubankuba ne anizi yali amanyi nti bagenda kumuta bulaadi naye ne bamugamba naawe waliko sajjange kataakaabe kati neŋŋamba nino samba paati bbiri okugumyagumya omanyi kwabaawo okugumya n'okwekaza ne twekazaawo naye mutuufu saakisuubira kuba natunuulira complainant nemugamba mukwano gwange nga nze n'omuyita na mukwano gwange ate ng'ayitaba bulungi nemugamba naliko naŋŋamba waliko bambi n'akaaba nokaaba bayi ne bagamba abalaka yaliko kanso ne bimutabula gwe nali naye yagabatkikineena kati anti of course kaba kaweddemu awo tumanya mumanya kiddako nga balina tuyimba yinuka ne batukkiriza wansi ne batuwandiikira ebbaluwa ne bagitwala ku akuuma akaduku ate kasabagamba ajjamu engatto kaba kaweddemu awo enamanyiza nti kati n'ebintu biralamuuko ne batwambula engatto kooti twakola na statement ne batwambula engatto ne tuyingira ekkomera munda okunja aba akyali ku mulyango agenda laba nti soda ne hanzi babaleeta n'agamba ate mmwe kiki ndiko ffe naffe twaliko seba ku lunaku lwewakuba bulaali bonna baawunga abaali mu kkomera ababiri ne bagamba at least bano abaana abate jjukira fayiro egamba these two and others baidaimaamaani bakatereeza baali 14 bulaadi twatuula mu prison olunaku olwasooka bakutadde mu prison tolina kyewakola mulimu ababbi abeewaana n'okwewaana nze nno ndi mubbi ate mmweki mulimu ababbi abatemu ababiki bonna ne tutuula omwo anti mumanyi mukomera mubaamu kaawero kamu eitha bakucekkera ne bakugjamu buli kimu nga wakatuuka bwoti bakucekkera ne bakugjamu buli kimu ky'olina okiwe RP naye RP ave kiggwayo kiti ekigambo kyo bannaye nze nkiwulidde kuva lwe natandika omanya ebyekkomera RP kiggwayo kitya nagadde nokibuuza RP yennyini naye nga mulaba embeera gy'alimu ayinza okuba takimanyi RP kiggwayo kitya naye kati fe omukisa gwe twafuna omulungi twagenda otuuka nga mukunja olwedde yabaddeyo kuba amateeka ga prison nga wakatuuka bakucekera ne bakugjamu ssente z'olina wano nga wakayingira ku mulyango basooka kukusabulamu balina okukukuba mbwewerokamu bwe bamala ebyo bamaze okukucekera ne bakusindika okunaaba olina okunaaba bw'ogaana bakunaaza olina okunaaba nga wakayingira kati ffe ekyansi gye twafuna mukunja olwedde yali gyali nga yakasulayo zaali awo ennaku oba ziba 2 yes era kye baatukola munne gye icon kenzo yabagamba abo mbaleke 5 baffe n'abawo 2,000 eza sakasabbuuni ne batuvaako ne tutuula bulaadi kati ng'obudde obwo yazze okulaba omusibe abazze okulaba omusibe nga nabo basibe abaani basooka batugamba musooke munene kawunga bulaadi namanya ndi byaddala wabaleeta akawunga nga mulimu obutole bwali bubiri weebuti bupiisi bubiri weebuti nga mulimu ebijanjaalo nga 4 n'essupu mwala bwebuti nalya naye nga sirya nga simanyi na gye biraga kubanga mpulya byagaana kudda wano naye ne ngamba nina obbirya bulaadi obudde ne buziba emmanya nti kaweddemu
abbe yandizo kya kati nga bonna abakyalira mu kunja obudde obwo fiye eyo mweri nga balo fiye bayide fiye yaliwo nga tumanyi gwe kasootuuka nti oze kyala nga bakusongamu n'oyo yaliko obukosi nga tebalina kujja ne twebaka okunjoledde balina ne babafunira ne basula nga abasoba mubaamu ordinary mubeera mu VIP ne VVIP bw'oba akatuuka osasula seba akasente okusula mu VIP esula ba RP ne kopolo simanyi balina rankisi zaabwe owaayo bakyesatu awo ne bakusaza ne bakuzeeri kati abaana beeyagalira mu kkomera n'olowooza babo bali waka naye nibo tebatukubye ffe okujjako ku last one tubadde tuvuddeyo leero waliwo ekyayi kibadde kyagala tuyoolamu kuba tuvuddeyo tukyankalanyiza nti nga mukunjanga yamumanyi kati ne twebaka ekyasinga okuntiisa nali ngumye nga ngumidde ekkomera ne ngamba kati ekyazze kati weetuli ekyasinga okummalamu mwalimu omuyaba yaliko bitambo omwana eyekuba yamenya buuma bwati namenya fooko bwati nagimenyamu bwagimenyamu nagyefumita mu bulago yette buladio yatukanga kuba bamusindika ate yagwira ffe abapya kwolwo kuba nali munze ne anizi n'atuyira omusaayi engoye zonna nezijjula nga waafiira mwe first suspect nga waafiira obudde omumwe bajuzi banne nawulira nga enjoka zinneggunda omwana yeetunga omusaayi nga gunzijjudde bweguti nasooka n'olwawo tegeera nti nina okugjamu esaati nenjijjamu najooza nakumakya oyo yasinga okunkalubiza obulamu bwange obwekkomera kati awo nooteekako ebyensula bannaye basula bubi era leero ngenda kwebaka basula bubi ekyokulya ng'oluusi kijja ssaawa emu eyakawungeezi bwe kikedde ssaawa 9 mulya kimu bulaadi akwagaliza ekkomera lyo nga lyo kwagaliza ntaana olunaku ne lugwa ne bukya ne tugenda ku parade kati nno ng'onno omusango ffe batugamba simanyi abbreviated murder era kyebayita okutta eyo murder case ne kibaako okukoozinga okutta omuntu n'omuleetera either okwetta oba n'omuleetera gwe kennyini okumutta kati abbreviated okukola ekikolwa naye nga eyandibadde kale tafudde naye nga results ezandibadde endala kufa ng'awonye buwonyi naye nga results okuva ku kuwona kuba kufa abbreviated murder omuntu nga emigere gye mwamukuba mwamulekamu nga teyafa naye nga tageti yammwe yali yakutta bulaadi baŋŋamba ekintu ekyo namanya kaweddemu kuba n'omusirikale yatugamba ogwo tegweyimirirwa tomanyi kyetwalooza first day yange okusibwa tetusibwangako naye munene wamanyi omukalukalo tagwa osobola olina okukala nti mukunja agamba olwotidde bulaadi kulaba anizi muganda wange bwolaba sitoola eno ndi muti naataniza otya banayinizi yatya anizi yatya nga lwafunayo akaseera nasooka naganze sinza nakwebaka nimugamba twogerako tokimanyi otuloto tebatukolera budgeti ngenda okulaba yeebasi negamba anizi kayogere bino anizi bambi kaatya nnyo bambi kasajja kattu naye kyatuyambe n'okuguma bayidawe twabaddeyo bana naye nga tuli ttiimu twemanyi kati nga tuyimbayimbamu awo bwe tuva mu kuyimba ne tukola ofujjo kitegeera mukolamu efujjo awo mukunja n'alabisa nnyo ate n'agala owamba obuyinza bwa RP era n'ekibadde kigenda otukubya nga tuva mu kkomera batukuba entandaalo waliwo abasibe baleese 16 kati bwe batuuse kubaddeko wefujjo omu anti mateeka bw'otuuka mu kkomera olina okunaaba bw'anaabye nempita mukunja tyafande bano tebannakubuuzaako mulimu n'abasajja abakulu ekkomera temuba myaka mukunja najja n'ababuuzaako n'atowa order nti ntoye order sose n'abuuza agambye ntoye order bano temubanaaza teri kunaaba ne bakuba engalo omutakubye engalo n'abuuza ani atakubye n'awanika engalo emikono naga agenda onaabe mu kiiga emirundi ejja bano abasigadde tebanaaba jjukira akyogedde bamukubidde nga bamuwadde obuyinja RP ne squad yo bagamba banaabe ne tubeera ne debate ey'amaanyi mu kkomera tebajja naaba banaabe ne
tusala nti tebajja naaba banaabe batukutta amataayi afande najja ne baleeta bafande munda afande ne bakatonda batuyambe ne batuwagira ti tebajja naaba bulaadi omwana adde agenda kunsuna eŋŋumi aŋambye boyi gwe oli muyimbi nze ndi mubbi nja kukukuba awo ne mba nti ebyayo mukomera byevaako naye nga tuvuddeyo leero tufulumye oba zibadde nga ssaawa meka kuba mukomera tomanya ssaawa bwekasayingira tumanyi oba kati ziri mmeka okuggyako anizi nga bwali omusajja omwisiraamu enkoko eyayaziinye oyagabinga okwaziina eryokwesaawa 10 okwakawungeezi notegeera nti kati haziri 10 ne 10 ez'okumakya notegeera nti kati 10 zakumakya kubeera mbeera mu buzimbe guggale gwe muti temuli adde alina akasimu temuli adde alina akasaawa gwakola gwakutuula bw'okoowa nga weebaka ku seminti waawo bulaadi ekkomera tolyagalizanga munno mullo era nze suspekiti bayidayo mwebaza kuba kulasita tusenaabivaako mwebaza ekisooka alina essomo lyatuwadde ffe nga ffenna ababaddemu era tubyogeddeko ntugaba buli omu oyize eki bingi bye tuyize somo nti bwennayo omuntu mu mbeera entono nnyo akyuka bw'ati eby'omukwano n'oluganda ne bidda ebbali ekyo tukiyize ate buli abazze nga batugamba bannaye mwawule emikwano gyammwe n'egitali mikwano gyammwe kuba mullo nze mbadde sirina musango anizi nga talina musango mukunja ne munne baagera ku makya ne bakkiriza ne bagamba at least trespass kuba twagendayo ewuwe ekyo tusobola okikkiriza era ne tumwetondera niye ogamba mbu twabba ne tumukuba n'avaamu n'olubuto kye tetukikolangako kuba twagendera ku kamera abo bo nga balina omwetondera naye nga ffe tetulina kye twakola mullo katankaabe nokaaba nga ntunuulidde egundi one ne ngamba kuba mukomera bulaadi ne bw'okaaba ng'oli wakubeerawo olumya kiwanga kyo obaawo tugenda kwebaza abantu ab'enjawulo gwe wenna ali eyo nga oba wapositinze ku tiktok n'opositinga ku stetasiyo n'opositinga ku facebook n'oshiyalinga ne bakyaliiro gwe gwe tusookerako weebale ne twebaza abasonze ssente waliwo we nali nga nzakyali ku live za mukunja waliwo omukulu eyasonda nusu 200 weebale yasonda nusu 200 nagamba sirina nezo zenina muzigatteko weebale ne twebaza abantu abaatuleeteranga ebyokulya abatuleeteramu nko ku byokulya kuba emmere yeeri bulaadi zinyangu then bwe tuva ku abo twebaza abantu abatutte obudde abalabi b'expo mwebale abe mukiibisa abe naye mumwebaze naye bambi afuddeyo mu kutya okw'amaanyi nti bajja musiba najja ne twebaza waliwo omukulu bamuyita give vocals omukulu we yali akolanga ku ABS TV ng'ekyali amaanyi program baali bagiyita talent is talent ayimba bulungi he is a good vocalist akola covers weebale abo obubaka yabutuusizza bayidawo omukulu ono okugetinga in touch ajja kulive nangamba soda eziri serious bimukunja bamusibye ne munnyonnyola kati newe natuka ku poliisi yangamba soda bw'otuukayo mpa updates kati yandimuwadde updates ate ne bankwata ne banteekayo then ne biggwamu kati simanyi babagetinga in touch batya ne ave yonna mukama naye nga weebale naawe bangambye omulimu wakoze gw'amaanyi neebaza abazadde baffe abatuzaala omulimu mukoze gw'amaanyi bannange obampadde omuntu gwe neewuunyiza mukwano gwaffe Greta simanyi oba analaba ne sitooli eno bannange Greta thank you so much naye yasomamuuko thank you so much my dear Greta erinnya manyirimu nebambi mukwano weebale bazadde baffe bonna anti oli ayinza ogamba agaagaana abaana balaka balaluka ne bagenda ne bakola effujjo basobola naye batuwuliriza ne bagamba katusooke tuwulirize era ne batulwanirira taata wa Hanizi taata wange oweene erugala noweeri mwenna mwebale mwebalire nnyo ddala mwebale ddala twebaze maama Fiina yatuwa ssente akadde kamu $30 weebali tujja kukwebaza twebaze Calvin Kayanja akubako
twebaze Calvin Kayanja. Calvin Kayanja ebintu bino nali mbitandise naye nga simanyi nti ate nange wenatukesera nga byomu ate kubalwanirira. Bwetuva Calvin Kayanja Kabaata weebale. Kabaata yatandika n'ebyokusonda bino weebale. Bwetuva ku Kabaata Abaho Frank weebale so naye wadde otera olimbamu nnyo gwe ngamba alaali oli wange naye ku luno ye otaddewo omubiri. Queen n'erinnya ly'eddala sijja lyogera naye gwe olitegedde. Queen ma animal weebale nnyo naawe omulimu oyiyewo omubiri. Musumba wange omulungi Musumba Peter Sekitooleko weebale kujja leero n'obeerawo n'ekkanisa yonna kimmanyi abamu tebazze nekimmanyi babadde wamu naawe. Prayer Power Church esabana Prayer Power Church esangibwa Lugalamasana wensabira mukadde Naalongo musawo nebala bawerekeddeko Musumba Sekitooleko Peter mwebale kujja naye mukoze omulimu gwa ttendo. Looyo omukulu Calvin Kayanja gwe watufunira ne Love Mercy yennyini naawe weebale. Bafande bonna badde bakyali baffe tonna tukozeewo bakyali baffe badde bangi nga batubongako kuba eri abafande badde batukirizaamu nti mubutuufu tuli innocent. Mwebale afande n'afande waffe luwedde luwedde mwebalire nnyo ddala. Mbuzi ne bakyali bange abo bennyini tubadde twegumyagumya Mukunja naye ngenda mwebaza mulo Mukunja ngenda mwebaza kuba waliwo enteesaganya ezasoose ekyaziremesezza zokka. Yagambye complainant nga sinnateesa naawe ensonga zijjeemu soda ne hamizi kuba naawe okimanyi oli innocent. Bali innocent tebalina musango. N'abagamba nze nga sinnateesa nammwe abo abaana mubajje ku fayiro. Ate ng'oli tasobola tujja Mukunja n'atugamba mule tugende ffenna. Eyo solidarity okusigala nga muli bumu mu buli mbeera yonna. Omusezi weebale. Je Icon bayita balina ne concert yalina ekivulu kye wiiki ejja yennyini eno naye weebale. Anizi yebaani abalala abetutane bakwebaza abagezezaako okubeerawo n'abalala bangi abakuwadde nga aba amasimu nga mwagala ofaayo okumanya mwebale abakozi biki mwenna. Eri omulala abakomentinze ku live ya foundation bayidawe oba mentionikewo benkijjukira Katongole Justin Namudigo Queen of Busoga Dot of Busoga kizwa amanya NJK Namudigo namugwamu Namudigo Joweria Namudigo Joweria kati neddala Dr. Festo wagwana bonna babadde nga big mwena team Nakapachu Foundation social media team eri mu diaspora mwebe neebazizza. Enamba yaffe weeri eri 077 nyanya 266 mutukubireko tukyanyumya. Abetukwera kiteka leero enkya tulina after party egenda beera ku Uganda Army abasobola okwegattako mujje then tulangirire ekiddako kuba tusimbudde mukwano gwalabye akaboozi kano kenkunyumiriza subscribing akalido mugenda kawulira kuba kati tusimbudde ebya serious. Teekako notification bell ate mwebale kutwagala mwebale tuyirawo mubiri nammwe abatatwagala nammwe mutuwadde minzaani okwepima wa we tutuuse kati twepimye nti olaba gundi talinamatira nti nsobola okubakyaliiwe mba nina okukakasa ennyo naye akole ki anjagale. Mwebale nammwe abatatwagala mukoze omulimu gw'amaanyi ate mwongere obutatwagala kuba mugenda tuwa omulimu gw'amaanyi okubakakasa nti bye tukola bya ddala. Nze omwana soda webaze n'abo abazenga mu inbox nga bagamba instant bayidawe n'abali waliwo n'omulala gwe ntunuulidde mugambe kimu kasita naawe oli musajja kyokka ekyo kimala. Uganda tulina ekizibu kimu omuntu afa mumulaba lugawo yali mu stand bw'amala okufa n'ogamba kale namulabyenga. So mwabadde bagamba nti sitanti etsoke ndowoozayo ne blood stand eriko okuzanyira ku poliisi n'omubeera mu seeri okumala almost week number ne muteekamu OCCID boy eyo si sitanti naye gwagiyita sitanti etsoke bw'oba oli musajja ensi eno yeetolola bweti naawe tuli
bwe tunaaba nga eddiini mweri tujja gamba free you, bwe tunaaba eddiini nga twayitako dda tujja gamba stand. Naye nga anyway mwebale kwagala expo abawano mwembaagala nnyo nange mwebale baddiya mwebale. So waliwo omwami sigenda mwatula linnya be baŋŋambye yamanyaako nti bagenda kunkwata. Bwe yamanya nti bagenda kunkwata teyambuusa, n'asigala ng'ayogera nange olw'enteekateeka ze twalina naye. Naye ng'akimanyi era ne twogera naye ne mukubira nnyo essimu nga njagala mmanye watuuse tusobole obikwasaganya. Naye ng'amanyi bulungi nti baakoze ki, bagenda kunkwata n'atambuusa. Gwe weemanyi naye muganda wange musajja. Mukama kumpeera omukisa. Anyway, baide Mukama abatukuumire. Nze omwana Soda mbeera ne Abe El Shaddai eno gy'olaba eno. Mukama abatukuumire. Export TV to the world.